kyache mugendo okubeeranga mukolera bannansi isebo mwana Adamu kungo osoma madini ki ekiddamu ekibuuzo kyembuziza kubanga gwe oli mukulu mu Islam olinayo Qur'an empya Qur'an nkadde era gye tugoberera ffenna emyaka n'emyaka kakati buli muntu ajja naga nti kipya ki lwaki mubuuza ebipya no instead static etambula naye nga njagala abantu bamanye tinebikadde tubikuuma ogenda nabyo kubanga bagamba nti protecting the gains tetuprotectinga za mu maaso tuprotectinga zino enkadde zituukiddwako ezikoleddwa emirembe egikoleddwa kakati gwe tuwafuna mulimu mu gavumenti singa yateekawo radio nti egikola wandibadde okolawa kale zino zonna gains ezakolebwa n'abantu abalina sente zaabwe naye nga beeyambisa omulembe NRM gwe yaleeta kale kisookera ddala kye tugenda okumalirako obudde kwe kukuuma ebyo ebituukiddwako bano musiga nsimbi nga bano baba baagala okwongeramu ensimbi basige babe ne bakola ebirala gavumenti ejja kubawa omwaganya n'okukuuma ebintu byabwe ekyokubiri okuuma bannayuganda n'emirembe abantu beewuunya nga beebuuza olumu nali nyumyamu n'omwami omu ne mugamba lwaki golowooza abantu badduka e Sudaani ne Namibia ne wa bonna awali ebizibu Ethiopia Eritrea nga bonna baddukira kuno naga ndi kyogamba oyagala kutugamba nti n'oxygeni gwe tussa kuno mwa Museveni yamuleeta ne mbuza gwe okulowooza abana badduka ewaabwe teriyo oxygeni njali lwaki badduka oxygeni weewaabwe ne bagala oxygeni we Uganda kati waliwo ebituukiddwako ebitagenda kusaanyizibwawo kubanga batuwadde ekisanja ekirala naye nga kyobuuziza kyo kituufu tiwaliwo ebipya ebiteekeddwa okutuukibwako era twabirambika mu manifesto yaffe kubanga bw'otunuulira Uganda kati ebyokukozesa mu mayumba buli muntu abirina ate nga biva mu makolero ga Uganda ebyokwerinda tugezezaako nnyo twagala kwongera mu bwongezi ebyokolagana ne bannaffe bannabyabufuzi kati olaba mu kibuga owanuupu ajja nawangula owa FDC nawangula owa PFF nga teri ugamba nti NRM yabbya akalulu kubanga singa NRM yawangula bandiga nti NRM yabba akalulu naye ekibiina ekirala bwe kijja nga bakkaanya nga bakkiriza ti akalulu kabadde kalungi kamazima n'obwenkanya kati bwe tutunuulira abavubuka baffe universities walabye ejjuzi wano abantu mitwalo kumpi abantu 9 kumpi mutwalo mulamba abatikiddwa mu university e Makerere abaana abo bona baagala emirimu kati buvunanyizibwa bwaffe nga gavumenti okuteekawo enkola enaasobozesa abantu okuteekawo emirimu oba egimu gya gavumenti oba ebimu gya bitongole n'egyaba musiga nsimbi abantu abava mu university basobole okufuna emirimu ekyokubiri bw'olaba emmwanyi zaffe ze tutunda wano n'ebintu ebisinga obungi ebikozesebwa ng'amata sukaali sementi n'ebintu ebirala waliwo ebintu byetwandibadde tutunda ebweru nga twongezaako value bw'oyongeza value oba otaddewo emirimu abantu gye bakola kubanga naye bw'osunda emmwanyi ng'ozitunze butunzi omulimu oba owadde mulimi yekka naye singa kati tutandika bagamba kusiika emmwanyi tuzisiikira kuno ne tuzissa ne tuzitunda ebweru nga tumaze okuzisa oba oliawo abantu baffe n'akasimbi ke tufunamu kaba keeyongeddeko okusinga nga bwe gwali ku mulundi guli mukyasobola okwogera ku byokwerinda nti you're protecting gains mutumbudde ebyokwerinda n'ebirala nga tulaba bumenyi bw'amateeka kati temunaba na kugenda misanja kiddako nga bongera okusimba amakana mu kibuga Kampala abantu babanyaga babatta what is there to be proud of the honorable tola wanti de abadde akulira poliisi bamugobye anti komugoba mugamba nti mulimu gutugukoze obyokwerinda tebirowooza nti bibeerawo ne bibeerawo nga n'ababbi nabo baba beekyusa sawa zonna bw'oleeta poliisi omupya ng'akola bulungi abamu bayinza okumugula abamu bayinza okumugulira omwenge n'atamiira n'atakola mulimu abamu bayinza okumuwudiisa ne batandisa okumuuza mu birala so nga ate bo baagala kumenya mateeka obumenyi bw'amateeka n'obyokwerinda si kugamba nti kubanga tubimaze oba twabimala
katugenda kutula tutunulire butunulizi buli lunaku omubbi abaayiya owapeva abaayiya n'owakamulali abaayiya n'abantu abagala okulya ebyobwerere nga tebakoze kati gavumenti yo egenda kubinyweza bunyweza okulaba nti abantu abagala okwekolera emirimu gyabwe kakati nga gwe oyinza okumala emirimu gyo ng'oyagala kuvaano kiro odiika lwaki mbwa tutambula n'oddayo eka ng'omaze okutuukiriza obuvunanyizibwa bwo nga teri akutataganyiza yadde okukwata ku mukono waliwo n'abalala abataagala mirembe gino gibeerewo kubanga bamanyiri gye gituweesa akalulu bo babagala buli kiseera kye baba bakola eyo nga balowooza nti ki kye tuyinza okukola okulabisa Mwami Museveni ne gavumenti ye tyeremeddwa n'abo gye bali. Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu, to be specific, yajira mu kifo kya kubiri. He's nowhere to be seen. Tamanyiddwako mayitire. He claims government ye munoonya. Kati wandibadde omubuuza singa gavumenti yamuwamba. Naye omuntu ajja ne ku mutimbe ne Europa n'agenda ne buzungu n'ayogera n'abazungu ng'ali ku mitimbagano n'atandika okuzanya jangu okwekule. Kakati oyo mubuuza nze. No, mkubuuza because government yo yeri mu bukulembeze era tulaba n'abasirikale abagumbye ewuwe ogante bamunoonya singa baali bamuwambye. What are the soldiers doing at his home? They are there. Nze sogerera abasirikale. But they are there. Anti kati leeta Mwami Kituuma omulete wanajja atubuulire kubanga yamanyi lwaki yassayo abasirikale era kiki demokrasia bwatulali badafana Honorable Dombo nti omuntu abavuganya bwe muva mu kalulu deployment ekolebwe wuwe n'abulawo nga tamanyiddwa waali ekyo kyetwenyumiririzaamu eggwanga lyabadde tambula bwerityo. Okuvuganya wekufuuka okuzoganya bifuuka bigambo bya njawulo nnyo. Come again? Okuvuganya bwekufuuka okuzoganya kati ekigendererwa kiba kikyuse kubanga okuvuganya akalulu kasita kaba kaggwa saawa eddako ebeera yakukola si kuzoganya. Naye omuntu ayagala akolere mu saawa ey'okukola akoleremu ebintu ebiremesa gavumenti kati okwo kuba kuvuuse kuzoganya ate ogenda n'obawulira bo bennyini nga bagamba nti baki tibazoganyi kubanga ebyo bigambo byabwe. Kati poliisi yo yemmanyi engeri gyekolaganya n'abazoganyi kubanga balina abantu abakeesi mu bo abababuulira biki bye bategese biki bye baagala okukola oba oli awo n'enteekateeka ze babeera nazo. Naye nze nandirabye nti ddala mazima geetaagisa akalulu kabanga kawedde nga ku mulundi guli buli akole bibye muli muntu akola ebibye ni Mwami Kyagulanyi akomewo tukole emirimu yawandiikira iPod ababaka babano baweze kasaba malo okulayira agende mu iPod abanje akantuke bamuwe atandika okukola emirimu nga bw'abaddakola anti aku Kampala kuyiiya si yabiyimba yaloopye abakulembeze mu ggwanga lino mu bazungu era ayagala envumbo nga bwe bakoze Rwanda kuba mu kubaduumizi b'amagye oba ku bakulembeze mu magye ayagala ne Mwami Museveni n'omuduumizi w'eggwanga mu ggwanga bateekebweko envumbo. Kati e Rwanda ani yaloopye envumbo okubateekebwako? Amerika yatadde buteesi envumbo ku andi kubanga Amerika gyeri eraba nawana Amerika weeri kati yagala kubuulira oba baagala satellite gye ziri mu bbanga ziraba ne Kyagulanyi waali ye Mwami Kyagulanyi ayinza okuba aba Amerika abagamba kino naye nga bamulaba ku satellite yawo nga bo balaba kyakola ali mujango nkwekule. Kati okuloopa n'obutaloopa abazungu bamanyi ebiri mu nsi yonna n'emirembe gibukadde wano ewaffe mu Uganda baziraba. Njagala nkubuulire nti waliwo ba diplomats abawere 10 abagoberera bali wano abaamala okukola emirimu gyabwe ne bagaana okuddayo ewaabwe ne bagaa nti mu nsi yonna tebalabanga ggwanga lirina mirembe ggwanga liri cheap ng'omutwalo gumu naye olumu nayeri ku TV emu ku radio nenga nti bannayuganda basobola okulya omutwalo gumu olunaku. Naye ddala ng'ogeze mu katale genda mu mmere olabe nga bwe bagitunda ogende wano e Nairobi olabe e Nairobi emmere egula ssente meka era lwaki buli munnayuganda oba abantu abali e Nairobi beetandira nnyo bajja kuno okusitula emmere nga bagenda naye ewaabwe. E Nairobi ffenna tuli mu East Africa teri mmere
kati emirembe giri kuno gireetera abantu okumanya ti kuno okwafe kulungi abazungu basalawo obutaddayo waabwe kale ne mwami Kyagulanyi yagenda okuloopa waliwo byeyayogerako nga byetaaga okutereeza kubanga sikugamba nti buli kimwami Kyagulanyi kyagamba si kituufu mwalimu abasirikale baffe olumu abakozesa obubi ofisi zaabwe waliwo bwe yali mu campaign namulaba nga ali ggulu n'olaba nga abasirikale bakozesezza eryanyi n'obutali buvunaanyizibwa akalulu kaffe ke twali tugenda okuwuuta obulungi tuyinza okuba nga twandifunye na 80% singa ebyo tebyaliwo naye ng'ate netandika okufuna ekizibu nga tulina kugenda mu radio tunyonyole musajja waatu yawandiikibwa alina okunoonya akalulu ate agenze mukubo mukubi kibooko kati omuntu wa bulijjo aga nti kakati mwawandiika waaki kati ebyo byaffe wano bya munda tuba tusobola okubyogerako n'okubanja n'ekyokusatu bwe twali tuli mu kalulu mwami Kyagulanyi alina ebintu byagamba abantu mbadde nzijano nga ndaba ka programu ku TikTok kubaddeko omukyala Namugga Goreti Namugga mukwano gwange ng'agamba nti yakuŋŋanyiza empapula agenda kubanja ki kaluluke namuga nti kyekyo mwami Kyagulanyi kyabadde agamba abantu be nabaga nti mukalonde mukakuume newe kabanga kabaddemu ebirumira mukabanje naye n'engeri ebanja yalambikibwa mu ssemateeka era mukyala Namugga ne baane kye bagambye okukola kati bwe kituuse ku kaabwe bo bakabanja lulala naye bwe katuuka kakanako kuwuddisa abantu bategeere n'okusasamaza ne bagamba nti tugenda kabanjiza mu kooti y'abantu anti no baga kooti zino za bulijjo tebazeesiga anti Namugga gyagambye tijalaga ze bateesiga gye batasobola kutwala gwaba pulezidenti naye bo baba babanja ebyabwe bagendayo ate bwe bafuna nga basanyuka waliwo enkola yajja Kasoobo naye genze eggumira era nze bulijjo ngamba abaana byabufuzi bwe batagirwanyise egenda kubafuukira kokkolo kubanga ekyokusisinkana omukulembeze w'eggwanga kiriko ekibi kyonna wiiki emu mwami Nsibambi gye yagenda n'asinkana wa Museveni ne kalidinaali naye yagenda namusisinkana naye nga buli muntu alina ensonga ze lwaki ekya kalidinaali okusisinkana wa Museveni tekyafuuka nsonga ate ekya mwami Nsibambi okugendayo ne banne nefuuka ensonga kubanga bagamba nti akiika embuga amanya ensonga kati omuntu yali agenze embuga yazza musango era ekyo nekimala n'ebiseera by'abantu abakulu abagunjufu abalimu amagezi okuteesaako watya nga yagadde kuwayamu naye anywe kacaayi naye aba akoze kibi ki byeyogera ng'avuddeyo honorable yayogera atya naga nti njogedde naye ku nsonga z'abasibe njogedde naye ku nsonga za reconciliation si mubaka wa parliament yes mubaka wa parliament nange we nali mu parliament bye twakolanga kwangu mubaka wa parliament bali bamwagala yogere kuki singa agenda ati alina ekizimbe kyatunda oba yogedde ku Jalia City business ye abantu bandegambye nti omusajja gwe twalonda nituwa akalulu kaffe ebyo twamutuma okola naye akalulu ke bamuwa nga bamulonda kukola ki byenga omubaka kuteesa kakati bwagenda okuteesa n'omukulu bo bamugamba nti bino byobo bamuwa lisiti no abavuganya bagamba kyali badde structured si kyakwerowooza bwerowooza n'ofuna appointment n'omukulu n'ogenda ne mwogera ebibyo naye muganda wange mu politics teyakola structure go gyekolera wano mwami Nelson Mandela bwe yali nga ateesa n'abazungu bamujje mu komera waliwo structure era baane tebalowooza nti abatunzi era baguze eyo ndowooza ejja mu mitima gy'abantu kubanga buli muntu abeera ne banakigwanyizi nga buli muntu alina ensonga zeyegwanyiza oba nayagala okulabisa munne naye mwami Nsibambi oba omuntu omulala yenna aba alumiddwa oba yeemulugunya kubanga bugende wa Mama Museveni ensonga nyingi eziyinza okutwalayo oyinza okubanga olina kyomusaba
kubanga ye kamala byonna w'eggwanga lino. Ekyokubiri bano abavubuka bagenze eggulo tebalaba tujjawo bamusimbye oluseke era nakkiriza bamusimbye oluseke kakati gwe ani gwe mu Uganda muno ani gwoyinza okugenda n'omusimba oluseke olwo era president yekka kati bwanga president ng'ate ensimbi zakozesa z'abaana Uganda bonna ate n'abo abagenze bakasuku ne banne nabo bawa omusolo naye babadde balingiza bulingiza ababaka balondeddwa bagenda kubasimba 305 tebanalinya nayo bagenda kubawa era bazeesunga abamu bayinza okuba nga bazifunyeko naddala gundi looni n'ogenda mu bbanka n'ogenda kuba nsuubira ogira ompaayo obweziti kati mwe mufuna sente muwuddisa abantu nti mugenda kulwanyisa mwa Museveni kakati bano bebabawa akalulu tebabavaayo n'engalo nsanga n'emimwa gikaze abalonzi kati nabo bwe bafuna omukisa ne bagenda ne basinkana omukulembeze bamusimba oluseke bw'osika enkanja kiba gy'oli bw'osika ne kireeta nga wano bilioni 5 ne zijja ku akawunti namwe ne mukibalira awo n'oga nti Uganda kinyuma nga nawe olina ky'okwata. Nzibambi yazza musango kinga ani nange kyenkubuuziza timwami Nsibambi tazzanga musango gwonna ekisooka mubaka eyalondebwa abantu kati bw'ofuuka omubaka bamutumawa mu parliament nawa bamutuma mu gavumenti akulira gavumenti mwami Museveni kati ye bw'agenda gye bamutuma n'agenda akola emirimu abaleetera amawulire abaziza musango yali tasobola kugenda na banne oba nali era yagenda nabo no mu kibiina kye HFDC gyabadde ng'omukulembeze banne kudda oluvuganya gavumenti nagati bane tugende ensonga zaffe tusonyiwagane mwami kungu njagala nkubuulire nze parliament nagirimu okumala emyaka 20 era lumu nakulirako olutabaalo olwajja obwesige mu minisita wa gavumenti bwe twamala okumugjamu obwesige mwami Museveni n'awandiika ebbaluwa ng'awandiikira sipiika wa parliament n'amugamba nti mbadde nsaba okusisinkana eyabadde petitioner ne sekenda wa motion eno ne aba MPs abanna banamuwerekerako newunya ababaka bannange bwe bampita ne bali kikola bana mawulire ne bagamba nti tugenda kugendayo ne mbabuuza nti ngaani omukulembeze w'eggwanga ye gwe tuweereza motion ne tugamba ntugenda kugendayo kumusisinkana ate mwe mugambe tetugenda kusisinkanayo nze mugamba nti ze ŋŋenze era neŋŋaana nga tuli mu lukiiko lwe twalimu lwe baayita nali ŋŋenze ku Women's Day celebration belated e Butalejja n'enkomawo n'engenda mu State House e Nakasero ekyanewuunyisa ti abo bennyini abaali bagambye nti tujja kugendayo ate be nasangayo abaali baganye kakati bw'obeera omukulembeze ng'olengera wala toyinza kukola kintu kubanga olina gw'oyagala okusanyusa okola ekintu kubanga kye kituufu ekisaanidde okukola. But you see, was it a coincidence nti amala kusinkana mwami Museveni 2-3-4 days later naga nti kati nzize mu bujjuvu mu kibiina anti bannaffe abanyankole balina olugero muganda wange gwe mwami John Kazora yalikitanga okuluŋŋamba simanyi bwe luggwayo bulungi naye yaŋŋamba nga nti owajwire tatyaki simanyi kakati ampuliriza mpereza olugero olwo engeri gye luggwayo manyi bangi abalutegeera olugero olwo ntera ku 075 yes mwami Nsibambi oluvannyuma lw'okubeera ne banne okusooka bwe yali ng'agenda mu FDC abo abamuyombesa be bamutwalayo era ensimbi ze yasanga mu FDC nga bwe mpulira agamba bamuwolangako kubanga mwami Nsibambi musajja mukulu alina emyaka musomi ategeera kyakola singa ogambye nti abaddeko ekikyamu ku mutwe wandigaye nti lwaki akozibwa naye musajja mugezi na yalengera ewala n'alaba nti Uganda weetuuse tuzoganyize ekimala kali mu ky'okuzoganya eno sawa yakukola tuwogere n'omusajja ono myaka 40 nga tukalakata nga gw'ogamba nti gw'onoosobola okujja okuwudiisa eno abantu nga bw'ofuna omusaala ate ng'okujja wa Museveni yennyini
nga olimba abantu nti gwogenda kulwanyisa ma Museveni. Katembo oyo bannabyabufuzi basaanidde bamuleke kubanga tazimba ggwanga, tatutwala mu maaso, atuza mabega. Kale mwami Nsibambi gy'oli yonna oba abo abali okumpi naawe bakuneebalize, tuwebale kuyimirira ku mazima n'olengera ewala ate novaayo n'okyogera ng'omusajja omukulu. Mwamuwaaki mu NRM? Mu NRM weyingira ebyamusikiriza okujja mwamuwaaka kimwa yeeyogerera. Muyinayo omubisi gw'enjuki nti yajja kunywa ku mubisi gwa njuki. Muganda wange nze nawulidde mwami Nsibambi jjo ng'ayogera ng'ali ku TikTok kuno n'agamba nti mwami Museveni tomuwanga kakisa kumusisinkana n'oyogera naye akukyusa timing kubanga timing ogenda okulaba eguddeyo. Kubanga n'abatafunanga mukisa kusinkana mwami Museveni sirabanga muntu mugumiikiriza ku nsi kuno. Naye waayo okuwuliriza ne ba tiktokers ne baani n'abalunzi ne babuloga bano baani ab'ejjindi eno abawa mu kiseke eyo babayitawo batya ba ghetto boys. Abantu ba ghetto basajja bayingira eno basanga mu State House nga manyo ga green bagayiza ebintu naye nga mwami Museveni agenze kubawuliriza. Kakati omusajja ng'oyo n'awaayo obudde bwe pulezidenti bono sobola okusimba oluseke n'akuwa obuwumbi obutaano. Kakati mwami Nsibambi singa abadde alina ensonga ejagala okuyisaawo ng'ali strategic, kati ayinza okuba esimu mwami Museveni atamudiza ate kugimudiza. But bwe yali ayogeraga nti opposition tekyalina direction yaga nti bano nali naye mu bigambo bye nga agamba nze ku TV nanga nti kungu bano gyembadde ekisooka tetutuulanga nako kuva twava mu kalulu ng'abavuganya okwogera ku wa gye twetaaga okugenda mu myaka egyeddako. Bale ekyokubiri n'okubula twabula dda. Leka ekyokugamba nti kasooka ava mu kalulu. Mwami Nsibambi yagamba nti n'ekifo kye baamuwa oba ali minisita waaki mu shadow government n'agamba nti nayo tetutuulangaku kufuna position yaffe nga opposition. Walaba wano mwami ono w'emityana yani zaake eri omulala w'emityana wa DP lumu mwami lumu ate okuleeta motion gye yali aleese nga yagalira opposition bamulonde bulonzi wawulira naye nga yeemulugunya n'agamba tunaabeera tutya mu opposition nga gye tulaga ne gye tuva tetumanyiiyo. Kakati nze gye babeera simanyiiyo nga bwefaanana naye bw'owulira ebigambo by'abantu abavuddeyo abamu bavaayo ne basigala yennyini eyo, bamu bava mu FDC ne bagenda bakola ebibiina ebirala. Naye bw'owulira okukaaba n'okwemulugunya n'okuwanjaga kwe babeeramu ddala osaasira omuntu ali sayidi eyo naye ng'ate muntu mukulu emyaka gikuweddeko wandibadde obeera ne contribution gy'okola eri ensi eyo naye n'odda mu kuzaanya obuzaanyi bw'ebityo. Kati bw'odda wano n'ogamba nnize ni member w'opposition pulezidenti wange ali luddawa oyagala obuulire bannayuga ensi yonna tebamuyiganya. Ogenda omulaba ku TikTok ali mu luzzi anaaba bigere n'ogamba gwe banoonya ate kati bino byalimu mbyogere ntya ekisingako oganda omusajja katumwegatteko tukole ebinaasoboka nga Katonda akyatuwadde obudde. Oyogedde nnyo ku kya mwami Museveni okubeera nti awuliriza nakati sinaba kutegeera kigendererwa kya president awadde ba bloga obudde emirundi 2 mu bbanga ttono abalaka ki mu byobufuzi yenkola ye kubanga bano ba bloga bakajja juzi naye gwe tunuulira mwami Mao member wa opposition president wa DP yali avuganyizaako ne mwami Museveni n'ayogera ebikankana. Kakati omuntu yandyebuuzizza okutula ne mwami Mao n'okola endagaano n'ogissaako n'omukono oba obalaka ki? Tunuulira abantu bonna baali bazze ne batwegattako. Tunuulira sipiika wa parliament ne deputy speaker bava mu FDC singa teyabaperereza n'ayogera nabo. Kati omulimu mukyala Anita Amongo gwe yakoze nga tuli mu campaign ne mwami Tayebwa ne FDC abalala batwegattako oba bava mu ebiina ebirala singa enamba twagiwezezza eno gye twaweze
kati ye Mwami Museveni yeewala nnyo okwonoona omuntu okusuusa bw'ali mwagalira ne wabanga alina kye mwandibadde muyombesa lumu emabegawo yatuyita nga tulinawo ennyombo ewaffe eyo zaali mu NRM engazi ng'ekwatagana ngeri kino ekinakumamu akalulu ne tugenda tumusisinkana abantu ne bayomberayo mu State House n'abaga nti mmwe singa mubadde bajaasi mwandibadde muwangana ekitiibwa kubanga omujaasi amanyi nti wobeera mu lutalo otunula sayidi emu yokka mu maaso osobola okweraba emabega akuvaako emabega ng'oli mu lutalo kati muno akubeera emabega yakuwa backup nono akubeera mu sayidi yakuwa backup kati buli muntu aba ayagala munne kubanga okubeerawo oku kusinziira ku ono naye nagandi mu byobufuzi mumanyidde kuvuma bannammwe kulabisa nakwogera bintu ebitaliimu ebyo Mwami Nsibambi n'ojja mu bantu n'otandika okujerega Mwami Nsibambi omusajja mukulu bw'otyo newankubadde nga aba akuvuddeko atatutte kikyo ate kyotaamuwa akoze decision eyiye Mwami Museveni ekyo tayinza kukikola newankubadde nga omuntu avudde mu NRM tunuulira Mwami Kategaya omugenzi Katonda amuwe ekiwumula ekirungi yasooka kuva eri mu NRM n'adduka n'ayogera ebikankana gye byagwera ng'afuuse kya minisita wa East African Community tunuulira Mwami Amama Mbabazi yavuganyiza naye era n'amutwala ne mu kkooti gye byagwera kati envooyi wa Mwami Museveni era wa gavumenti ya Uganda Samson Mande ye yagezaako n'okutunuza emundu n'abasajja bakkonyi bazaalwanyisa nabo n'abantu abalala kale singa abantu abo abali mu opposition batunulira Mwami Museveni ne bajjawo okuzoganya ne basalawo okwetegereza nti ebintu wabikwata atya kyali badde kiyamba bo n'engeri gye bayinza okukwatamu ebibiina byabwe but honorable Dombo buli anayagala okufuna kantu anaddukiraga Mwami Museveni kuba kati bano babloga wabalabye babadde basaba sebo tuwe nagamba wadde kati omuntu atalina mukisa mama wange ali ekyana mukaka ali ekyabazaala wa Museveni wakagenda emirundi emeka giwera wamusaba mbyenka ankola jange ja mawulire anti kakati atalina yasaba bwe wagendayo n'okola ejja mawulire kubanga gwoli bulungi nedda nakola jantwala ja mawulire nabo bakoze ejabatutte omanyi Honorable Dombo ekintu ekyo simanyi okinzemu bulungi omuntu ali ekyabazaala maama wange omulimi okay ayagala okuba obulungi ayagala okuba nti bw'alima ebintu byafuna akatale kaabyo ayagala amakuba amalungi ayagala obujjanjabi malwaliro ayagala okubaako n'akasente mu nsawo naye anoonya appointment na Mwami Museveni sebo njagala nkubuulire omanyi teranya okuwuliriza mikwano gyange abasinga bava mu Eastern Uganda ate ne Mwami Museveni teranya okumuwuliriza ng'ayogera bannaffe abo abaveeyo balina olugero olugamba nti arokusanga omukama niho aho mulamiza wosanga ani ndi wosanga omukulu womuwanira bano ba bloggers bafunye omukisa njagala nkubuulire ti competition yabaddewo ng'abantu banoonya okwewandiisa bagende wa Mwami Museveni lwabadde lutalo nga buli muntu ayagala kubanga bamanyi ti bw'ogenda ewa jjajja ng'oli muzzukulu amenvu tegabulayo kikisooka ekyokubiri abantu abali mu kyalo waliwo enkola ebatusaako enkola n'emirimu gya gavumenti kyeva tulonda ababaka baffe ne tubayitamu okutuusa ebirowoozo byaffe naye ne Mwami Museveni akimanyi bulungi nti ekintu ekisinga obuzibu mu nsi muno ng'abajjajjaffe balugera nti obwavu ki mpologoma boterwa nakwekulya abo babloga babadde balwanyisa bwavu olina bulwanyisa Mwami Museveni yokka tewadde baddewo nkola esobozesa omuntu yena n'atasobola kutuuka eri Mwami Museveni okulwanyisa kati wobeera n'enkola endala okusaba Mwami Museveni kikugaana ng'otuuseeyo abokoze ensobi ki bamwami Kasuku olowooza nti tebalina nsimbi
gwe oba omutunulidde mwami Kasuku ne ba bloggers banne olabira ddala nti bayaga tebali bubi naye bw'obeera n'okyobeerera nakyo n'oyongerwako oba oziiza musango kati bo bakozeseza amagezi Katonda ge yabawa kati gwe obeerawo n'ogamba nti gwe Katonda amagezi gakuwadde togenda kukikola obeera ekyo kiba gy'oli naye njagala nkubuulire nti naabo aboogera Maamu Museveni lumu yaleeta enteesa n'atugamba nti ekiseera tekituuse tukozese ensimbi z'omusolo tuwagire amadiini tuwagire n'ebibiina by'ebyobufuzi abamu ne bagamba nti hiki tunakikola tutya abalokole nga bangi naga nti okay kati nze mukindekere nze kennyini nja kulaba bwe nkikwata ye Maamu Museveni era n'asalawo ti mu nkola ye we tuba tugenze na mugongo olaba bwawagira ba bishopu baba seeka oba ba faaza nga bagenda okubatuuza ogenda okulaba bwakola ne weeyasisinkanye kalidinaali yabadde alina byamusaba naye nga biyita mu ddiini waliwo abaayagala okuvvoola abanaddiini nga bagamba nti kubanga bakolagana ne Maamu Museveni n'abasolayo akantu naye ne ngamba nti bo banaddiini tebawa musolo kubanga bantu bagamba nti esente y'omuwi omusolo gwe bawa iz'abanaddiini teziriimu bwe bagula sukaali bwe bagula bbiya bwe bagula bye baba baguze tebiriiko musolo kati bo omusolo gwa gavumenti bagufunamu ddi ne mu kereziya mu muzigiti oba mu kyaki ne gutuukayo okwo kati ye Maamu Museveni bw'asalawo bw'atyo eyo nkola ye era abantu bamumanya nti jajja bw'oba omusanze bulungi n'abaana bakupima simanyi baana b'abakulu benkana batya myaka 7 myaka 7 naye kati nawe katandise okubaza bwe kabanga kalina kye kaagala kamala kutunulira mu feesi ng'okomyewo musanyufu dadi yakomyewo atya ne kalota katebolinga moshoni yaako kati bano nabo bagenze ku faamu singa bamusanze mu battlefield ng'alina byayombesa oluyimba lwandibadde lulala naye omusajja batutere mu faamu ne mutambula bwasaagamu nga buli muntu ategeka era manyi nti babadde batudde nga baga nti ani anaafumita ekigambo era olwatuuse wali n'abe mukulu Kasuku ne baane ebyavuddemu n'obiraba. But there are some people who think you are trying to compromise some of these people okubeera nga bayimba kimu government ya NRM ne byemukoze as opposed to being objective mu mirimu gyabwe ekikyamba kiyite ekikyamu ekirungi bakiyite ekituufu. Bwe yabagambye bwatyo nti ekikyamba. There are some people who think so. That you're trying to compromise. Eyo ndowooza yaabwe. Naye naawe okimanyi nti omuntu wajja n'akolera ekirungi kakati gwe omusajja akolera ekirungi omukuba jjinja era bakoledde ekirungi nawe n'olaba obuwumbi obutaano bw'obufuna nga tobufunangako n'oba nga olina ky'ogenda okolamu ddala woba omugamba nti era n'oba omusanga ng'empale ekisobolukusa eziipu oteekako muzindaalo. Kakati eyo nkola ya public relations kye muli mukola. Katonda amagezi gakuwago gakozesa nga bw'ogalina. Ekyo njagala nkikubuulirire oba tokoze kibi ate biri buli wantu oba oli mu wa bishopu oba wa Ssaabasumba oba wa mufuti oba wa seeka oda ebeerayo engeri gy'okolagana n'abantu abakulu. Ffe lumu Maamu Museveni yatugamba nga tuli mu palamenti tuli bavubuka nga tulina amaanyi mangi ng'agamu gatwogeza n'ebigambo eby'obusirusiru n'atugamba nti singa osanga kitaawo nga ziipu esumulukuse okwata muzindaalo n'agamba nti singa okwata omuzindaalo ekigendererwa kiba kifuuse kuwemula communication y'emu eba ewemudde so nga ate omuwandiikira akapapula n'oga nti weetereze communication y'emu ereeta ekitiibwa nekuma ekitiibwa ky'omuntu kati embeera y'emu kisinziira ku ngeri gy'oba ogikuttemu kati ye Maamu Museveni yalaba n'aga nti okuyamba abantu n'okubasaasira mu bizibu byabwe oba babloga oba banaddiini oba babaka ba palamenti
oba bannayuganda ku PDM katubaye ku kasimbi ka gavumenti nabo babeere bulungi walaba na opposition PDM bwe yali nga atandika batandika okugenda nga batambula muzirye temukola bwe muti babalimba ababagamba nti muzirye tunulira n'olida opposition Jawle Senyonyi omubuze nti ye mu gavumenti yojja mu sente meka tunulira ababaka ba parliament Mwami Senyonyi gavumenti emuwa already emmotoka naye 350 za motoka azifuna ate nga ne gavumenti emugulidde emmotoka bali mu sente tolaba kakati gwe byobifuna ate nodde no mu bantu n'obalimbya ng'obawuddisa n'obagandi gogenze kulwanyisa Mwami Museveni ti ne PDM muzire eyebeera manya yankoko ddala amongure ne tayibwa did this happen because if it did kiba kitegeeza abalala bonna mu abasibira ebweru ng'ekibiina abalitaza okuba baspeaker sebo njagala abantu baffe bamanye nti bwe twajja mu nkola y'ebibiina ebyobufuzi wajjawo enkola n'amateeka agafuga ebibiina era n'ebibiina nabyo ne biwalirizibwa okukola amateeka gaabyo ag'omunda agagoberera ssemateeka n'etteeka erifuga ebibiina by'obufuzi kakati seeke webanga etudde seeke ekubaganya ebirowoozo ku bintu bingi nga mulimu n'enkola gye bagenda okukozesa bwe banaatuuka ku kusunsula ekifo kya sipiika n'ebifo ebirala nze nali memba wa palamenti mu NRM nga tuli mu bibiina by'obufuzi era ne banonda mu palamenti okubeera komishona naye banonda ekisanja kimu ekisanja ekyaddako enkola yaliwo n'ekyuka mu seeke ne bagamba nti okuva olwaleero tetujja kulondanga bulonzi nga tukuba akalulu naye omuntu gwe tuwa owa komishona bajja kusabanga seeke esalewo esindika amannya okusinziira ku nsalawo y'ekibiina ekiba kiri mu buyinza era ekisanja ekyaddako seeke yagenda n'esalawo n'ereeta amannya malala agaffe ekisanja eky'emyaka 2.5 gye twakola nga giweddeko kati Central Executive Committee erina obuyinza obulungamya enkola y'ekibiina enaagobererwanga kati bwe baali mu lukiiko saalimu kati byenjogera saali mu lukiiko naye nawulira nti omuntu omu yabuuza kyamaani w'ekibiina era ne bakubaganyako ebirowoozo nga amaze okubuuza ne bakkiriziganya nti tulina enkola yaffe eriwo gye tuze tugoberera yegamba nti supiika bw'abanga akoze bulungi ekisanja ekisoose aweewa omukisa n'asaavinga ekisanja ekyokubiri eyo nkola nkadde ebaddewo okuva emabega era ne bagamba nti ne deputy speaker bw'abanga akoze bulungi aweebwa omukisa ogumala ebisanja ekyokubiri ne mu maaso gye bujja bw'abanga yeesimbyewo ng'akomyewo n'aweebwa omukisa ogubeera speaker wa parliament okusinziira ku nkola yeriwo eyo yenkola seeke gyegoberera kati enkola ya seeke eyo tejjaawo mateeka gafuga muntu nti alangibwa atya era afuuka atya candidate watya nga seeke ebadde n'enkola eyo ate mukyalani Tamongo n'atajja kwesimbawo kati enkola eyo ebe n'ekola oba Mwami Tayebwa n'abanga ne mu kalulu teyayise ate nga sipiika alondebwa mu abo ababa balondeddwa okujja mu palamenti kale seeke yayogera ku nkola yaayo gyegoberera bulijjo era n'abo abagenda okusaba ebifo ebyo babisabe nga bamanyi nti seeke erina enkola bwe bali babasazeewo okukyusa mu nkola eyo obwo buyinza buli mu mikono gya seeke kubanga nze siyinza kujja wano ku radio nenkyusa seeke kyegambye oba nenteekamu ebyange naye nga omuntu okufuuka supiika bamala kulangirira nti waliwo ekifo
era alangirira ekifo ekyo abeera mwami Tanga Odoi nga chairman wa Electoral Commission. Yeyeka alina obuyinza obujja n'agamba nti okusinziira ku tteeka lino abandyagadde okufuuka speaker baleeta amannya. Okay, Honorable Dombo, nsaba ofuna headset sezo owulize ebigambo bino n'abatulaba njagala babiwuliriza abatulabira batuwuliriza ku nsonga y'emu ono ye Honorable Dr. The party disciplinary committee is being revived, and I think most of us might fall victim of our tongue, because if you see what they are trying to set up, they are trying to set up to a point where you cannot go and demean the party in the press when you're a member of the party. You can't demean the character, the person of the president, like some people have been doing. Then you're not a member of the party. But overall, I think even SEC is a democratic institution. Whatever we come up with is democratically reached at, because there was consensus in SEC that the Right Honorable Speaker Mong and the Right Honorable Thomas Ayebwa should be left another 5 years for stability of Parliament and relationship of Parliament and government. So if the Honorable Mao comes, Honorable Lydia Wanyoto, Honorable Pasis Namuganza, they have their right to come, but SEC is the final body. There was consensus to maintain among Antayebwa Musek. Ati yenkola je kugambye kubanga kyaliwe mabega eyo batesa ku nkola kati enkola eyo tejjaawo kubanga parliament erina obuyinza obwenkomeredde munda mu kibiina tukyali munda mu kibiina kati mu kibiina obato sibidde bannamuganza bali ba mukwano gwange Professor Asimwe Florence Akik ebbali Lydia Wanyoto obato musibidde bali ekiseera ekyokusibira ebbali tekinaba kubeerawo SEC already bane basibidde bali SEC erina yo yesibye ku bana ababiri SEC erina enkola yaayo kubanga bana ababiri tetunaba kumanya oba bajja kusaba gwe wawulidde nga balangirira ebifo nga basabye nedda kakati SEC yayogera ku nkola yaayo tyokusinzira ku nkola yaffe bwe tubeera n'ebifo bino Supiika nga akoze bulungi nga mukyala Anita Amongo tumuwe ekisanja ekyokubiri era bw'otunuulira Mwami Museveni agezza akyogera lunye ng'agamba nti mukyala Amongo akoze bulungi nnyo era ataddewo enkolagana enungi wakati wa palamenti ne gavumenti. Naye kakati Dr. Tanga Odoi alina okujja aveeyo agoberera amateeka SEC ge yasaawo kubanga amateeka agafugako kasi SEC yagasaawo era amateeka ago gagamba ti ekiseera weekyo ekibanga kituuse Dr. Tanga Odoi ajja n'alangirira ti abaagala kubanga okwagala banawaliriza mukyala Amongo okwagala abatayagala SEC eyinza okuwaliriza Mwami Tayewo okwagala okwagala okwo kulina kuva eri muntu nga balangiridde nti abaagala kati bye bimala okubeerawo abaagala we baleeta SEC negenda followinga enkola yaayo gye yassaawo bwe beeyagadde okukyusa mu nkola yaayo eribulira ababaka bekikwatako. Naye kino ekyogamba nti ne resolution gye baakola ku mulundi ogwo bagamba nti kijja kwetaagisa okukola disciplinary committees okuzizaawo okuva ku national ogenda ku district paka wansi kubanga waali wayitiridde abantu okujja ne bakola bye baagala nga teri abakwata ne ku mukono ate nga tuzimba kibiina. Kale nze ndowooza nti abaagala obwa speaker abalondeddwa kubanga ffenna twogera newankubadde nga Dr. Tanga Odoi yayogera memba wa SEC abagenda okulonda speaker be babaka ba palamenti naye nga balindirira enkola egoberera amateeka agasibwawo SEC agagenda okugobererwa process eyo bwe naaba etandise. So banabo abavudde okwesobola okulaga interest tebalina musango gwe bazizza tebalina musango gwe bazizza even when at the moment they seem to contradict ne position ya SEC. Position ya SEC minati za SEC ziri mu SEC kubanga teri alina buyinza na kujja eno kuteesa
ku minatisi za Seeki. Dombo, no. Not Dombo. Odoi did it. He came out and told us what happened. Andi kakati. Eyo enkola ya Seeki ekola muki? Museki. Tebagenda kugigoberera kugaana abantu kwesimbawo. Kubanga n'amateeka agateekawo kwesimbawo. Mateeka gateekebwawo Seeki. Seeki yaggyewo amateeka ge yassaawo. Era n'asinziira ku kyo gajjawo. Naye abayisimbewo banaaba bamaze okuweereza amanya gaabwe. Seeki egenda kugayitamu nga bwe bayita. Kyogamba nti ekifo kino kisinga ekyekyamaani wa ekibiina. Haji Kigongo yesimbawo. N'abamuvuganya ne baleeta amannya okugoberera amateeka agasimbwawo Seeki. Naye bamala okutuuka mu Seeki. Seeki yagoberera enkola yawe enkadde nega nti naye bwe tutunuulira mu bisaanyizo kuliko omuntu yenna eyeesimbyewo ddala asobola okuvuganya Haji Kigongo. Bw'otunuulira byakoze direction ye n'obuwulize bw'abadde nabwo mu kutwala ekibiina mu maaso. Era bamaliriza bagamba nti mwami Haji Kigongo emirimu gyagikole bulungi naye bali Seeki eyogere nabo singa oliwo obuvunanyizibwa obulala bwe basobola okukola bababwe naye kino ekifu Haji Kigongo ekibiina kikyamulinamu obwesige era kyakiyamba. Era ekyo ne kikola. Na kino bwe kigenda okubeera abantu bajja kuleeta amanya gaabwe ekiseera kituuke gagende mu Seeki kubanga mukyala na Muganza memba wa NRM nayinza okuba nga alina independent. Independent si kuyinza buyinza, she's independent. Ayinza okuba nga independent nga nebya Seeki eno tebimukwatako. Kakato bono mugano otyo kwesimbawo nga baleeta amanya mu parliament. Okay, lwaki olowooza so fo bunkenga butandise bukyali? Mwami Kungu wali weesimbyewo buli awabeera akalulu wabeerawo obunkenke. Juzi n'alabye ab'ekkanisa y'e Katwe n'ebikonde bya Nnyoosi ng'abasajja n'omubuulizi wa Katonda nga tebamutaliza nako n'omwawule nga bamukwata taayi naye ati abantu bano nga tebasaasira. Kakati ebintu ebirimu akalulu ate akalulu akabeeramu obuyinza n'ebyenfuna atandyagadde buyinza atandyagadde byanfuna atandyagadde kitiibwa. Kati bino byonna obigatta abantu bulijjo bibaluubirira newankubadde abamu boogera ku buweereza baagala boogera ku bwenkanya naye nga n'ebigenderako abantu baba byagala. Kyova olaba nti banaafe Abakatuliki bo babyewala bwe baba balonda paapa ne baga nti mulindenga mukka omweru oba omuddugavu mukka gwe gwogera ebisigadde teryabuuza nti kyabadde kitya oba waliwo yakute mune taayi oba waliwo eyayombye oba waliwo eyakoze atya ebyo teryayagala kumanya kubanga eyo kanoni law. Thank you. Apparently muina Honorable Norbert Mao gwe muli naye mu ndagaano NRM ne DP. Is there possibility that musobola okumwesiga ng'ekibiina nga tikale? Is there that possibility that NRM can support him kuba speaker? Kisinziira ku ndagaano gye yakola ne mukulu munne cooperation agreement jemwina. Ati kakati mu cooperation abantu ng'endagaano temala kugissaako mukono bagiteesaako. Kalize mukuteesa saaliyo. Simanyi bye byayogera. Mwami Mao agamba ti we yabadde ajja yakoze consultation ze gye saabadde. Ate Mwami Mao mukwano gwange bwe twali e Makerere Mwami Mao yali guild president era bwe yavaako nze namuddira mu bigere era yampagira. Kakati newala okujjana okwogera ensonga gye sinaako bukakafu oba eyinza okussa ekitiibwa kye oba kandide kya ye naye nga ye yamanyi bye yateesa ne Mwami Museveni era nga bwe kino ekibanga kyalimu Mwami Museveni ajja kutegeeza ba members ba Central Executive Committee n'oluvannyuma ategeeze ba members ba caucus we batuuse. Ekirungi Mwami Mao yagambye nti ye agenda kuvuganya naye okuteeka bino mu nkola kiri eri ekibiina ky'NRM ekikulirwa Mwami Museveni
n'ababaka ba parliament abagenda okutunula mu nsonga zino naye ffe kubanga tulina SEC ate ntubeera ne kokasi NRM Mwami Museveni alijja mu kiseera ekituufu mu kokasi NRM alungamye ababaka ku nsonga eno n'oluvannyuma ndowooza alibabuulira n'ebyo byali batuuseeko ne Mwami Mao bwe kinaaba nga kyetaagisa ng'ekigendererwa mu kino kyali nti singa omuntu abadde n'ensonga yonna ekwata ku by'okuteesaako kali ng'abantu abaliko obulemu baali badde tebatawaana kunoonya Mwami Museveni okusooka baali badde batandikira ku babaka baabwe ababakiikirira mu palamenti era n'ababaka bano bennyini baali badde bayita mu bo okuteekawo enkola esisinkananga abantu abaliko obulemu in a specific period of time ebeeteekeddwawo naye waliwo amakubo agasobola okuyitibwamu ng'omuntu ayita mu RDC ng'awandiise ebbaluwa n'agenda ewa PPS ng'oliko ensonga ogenda okulaba Mwami Museveni yennyini olw'ebifuna ebbaluwa eyasobola okuba essimu oba okuyita mubaka wo owa palamenti ow'oku kitundu gwawa akalulu oba sinakindi bw'obanga oliko obulemu okuyita mu muntu aliko obulemu bwe kibanga ebyo byonna biganye naye ng'owulira muli nti ddala olina ensonga eyandyagadde etuuke wa Mwami Museveni ojja ne tukutwale wa Secretary General owa NRM n'awuliriza mu nsonga yo era n'akusalira amagezi oba n'akuwa amagezi ki kye wandibadde okola Mwami Semakula webale kusiima nkola z'olwaleero ne bwensirya kyaggulo okumpaana kw'ompaanyi n'okusiima sebo nja kwewaayo okwongera okukola obulungi n'okunnyonnyola abantu baffe kubanga ffenna tufunamu kati nze nfunyeemu ontegeredde ate nange nenfunamu kubanga onsiimye ensi bwetyo bwesaanidde okutambula ambassador ow'Entebbe yagambye nti mu opposition bakyaliyo bangi abayinza okwensanga nga bamalidde eno waffe njagala bwe mubanga muzze saagala abantu batambula kubanga wavudde mu opposition ate ovueyo otandika okuvuma mwami muto wange Mwami Kyagulanyi ebyobufuzi akyabiyiga nze ndowooza nti mu maaso gye bujja bw'anaaba asazeewo okuwuliriza abamusingako n'atakozesa lulimi lubi oba oli awo aliyiga yeeyuna bwe bamulonda mu palamenti yakolayo emyaka ndowooza 2 ekisanja ne kiggwako oba oli awo yandibadde azeeyo mu palamenti n'asobola okuyiga ebintu ebimu nga ebitambula oba oli awo mu maaso gye bujja yandikoze bulungi nnyo ngo candidate wa gundi ku bwa pulezidenti naye kati bw'olwagamba nti yabula mu kifo ky'okubanja ekirungi baana abagundi abanuupu bali kubanja akalulu bagenda mu kkooti era nkugamba nti mukyala Namugga n'abalala mbawulira beeteekateeka okugenda okubanja eyo nkola nnungi ya bugunjufu era njagala kubuulira abantu bonna n'ab'NRM waliwo nabo abagudde nabo abagenda mu kkooti okubanja eyo nkola nnungi egoberera amateeka Mwami Steve Nakasongola naye abuuziza nti abantu aba wansi tunaakola tutya Mwami Museveni Nakasongola singa mwagadde okusisinkana Mwami Museveni enkola y'emu naye nga ekisinga obukulu nti ekibiina kyo wekiri secretariat bw'obanga olina ensonga eyite wa chairman owa LC5 oba chairman w'NRM bw'obanga tesobose ogireete waffe neyita mu makono ga Dr. Seninde yena abakunzi oba saabakunzi waffe oba negenda mu maaso ga Secretary General omuntu yena aba atuuse wange nga alina ensonga ennuŋŋamu mukolera appointment n'aba Secretary General yekinyi n'amuwa amagezi mu nsonga yonna Mwami Kahamba olabika ab'Ekyankwanzi bawulira nnyo radio eno kubanga essimu ziweze ezivudde Ekyankwanzi kubanga Mwami Kahamba naye abadde abuuza ensonga y'emu nti abantu ba wansi abandyagadde okusisinkana Mwami Museveni bakole batya bagoberera amagezi ago ge mbawadde okuva waggulu Mwami Waswa Werungujja agambye nti bandya nabo Mwami Lungujja nkubuulire bandya nabo bamulya bisiike
okulya si kubi fe waffe zedini lyensoma Yesu Kristo yatuyigiza n'okutuyigiriza musala ya mukama waffe nti otuwe emmere yaffe ya buli lunaku yatuyigiriza okusaba emmere kakati abantu abali emmere tobavumanga yadde tebalina musango kubanga kikolwa kya bugunjufu ate kya butuukirivu nawe bw'oba tolidde tosobola kubeerawo ekibi ekiriwo kyokka abalyanga beekweka ne bagamba nti bagenda kulwanyisa mu Museveni ate nga bavaayo nga balina bitole by'emmere bye beetisse bazimbye amayumba amalungi bazimbye ezibbiiki bakoze ebyobugaaga ate ne bagamba nti bo bali mu buwambe okolera mu ebyo ebyo tuli byogerako olundi katugende mu maaso ne Daniel ow'ebunamwaya yaga nti akalulu kanita amongo singa abadde mukubi wa kalulu no kati gwe kyoba okola noonya MP wo omugambe nti waba tugenze mukuba akalulu singa Anita Amongo tazze unopposed abenga akalulu akola atya naye bya parliament ze mimanyi bizibu kubanga mwami Ssemujju Nganda yesimbawo okonga yakikiridde opposition naye obululu oba yafuna bumeka oba 15 challenge jukidde naye okumukakana nga opposition mu parliament mwe bali bawera kubanga ne mukyala Anita eyo mu opposition gye yava ne mikwano alinayo egiwera Blazia naye wena Kasongola abuuzira nti Joel Ssenyonyi azijja mu gavumenti njagala mbabuulire mwena abali eyo ababaka bonna aba parliament bakozi ba gavumenti era gavumenti ebawa omusaala etabi gavumenti erina amatabi 3 erina executive nebeera ne etabi erikola amateeka okulonda kubo eriyitibwamu okufuna ababaka abanaabeera abakozi ba gavumenti nga batuukiriza ebyo newankubadde nga okubalonda basinziira mu opposition kale mwami Ssemujju mwami Joel Ssenyonyi omusaala gwafuna agujja mu gavumenti n'abasirikale abamukuuma ba gavumenti ya Museveni n'emmotoka ya Kadenge emuweebwe mukulembera mu maaso mwami Museveni yagimuwa kubanga yasaako omukono ne bagigula nsimbi za muwi wa musolo munupu abanga alina kyafunayo ekyo omwogezi wa nupu walijja wano era yekenyini oyo yekenyini